Abasajja babiri abakwatiddwa mu galaji ya Mengo ku Nfudu nako olw'eggulo baziddwa mu kifo gye babakwatidde wakati mu kunoonyereza kwa poliisi okugenda mu maaso. Bano baatasiddwa poliisi olunaku olw'eggulo nga kigambibwa nti beefudde abapoliisi abali mu kunoonyereza ku sipeeya omubbe yabadde aleeteddwa mu galaji eno. Kyokka bamakanika baabaddewo ne babasibira mu kasenge. Poliisi eyaddirawo yabasanze okubakwata. Ababiri bano be Balubega Eric ne Kiriya Vincent nga bamakanika babadde abakambwe bakoze effujjo ku mmotoka yaabwe babadde batambulira ekika kya Alphard namba UBL 252A ng'eno baagisiize woyiro ssaako n'okujasaasa emipiira ng'okugitwala ku poliisi baagitutte bagivugira ku mpanga kiyite rims. Bano mu galaji baziddwayo abapoliisi b'e Kampala mukadde ku biragiro byagikulira emitwe Ezekiel ssaako SP Moses Wegulo akulira okunoonyeza ku buzzi bw'emisango. Mu galaji poliisi yeekebeza ebyuma ebyabadde bitutteyo abantu bano. Bamakanika basimye poliisi olw'okugenda mu maaso n'okunoonyereza ku bavubuka bano. Twayambibwa OC n'atusindikira abasirikale ne bajja ne babapiikinga wano baatulo ne batwala ku poliisi. Beebaza nnyo ekyensuso banoonyerezeeko nnyo basobole okubatujjamu. Babatutte buli omu gy'asula nga basookedde wankulukuku obwa Kiriya gye basanze ebyambalo by'amagye ebigambibwa okuba nti abadde abyambala mu budde obw'ekiro n'atigomya abantu. Eno wasangiddwayo n'omusipi ogwefaananyiza oguliko akambe. Waliwo omu ku balirwana ategeeza nga Kiriya bwe yamutegeeza nti wa poliisi. Byonna ebisangiddwawo poliisi ebitutte bigiyambeko mu kunoonyereza. Beeyongeddeyo ewa Lubega, e Bulenga, Nakabugobi nga tebasangiddeyo kintu kyonna era abamu ku balirwana baakanyiza ebigambibwa nti ono mufere. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Rachel Kawala akakasizza nga bano baziddwa mu galaji gye babakwatidde n'okuwaza awaka gye basula. Tubazizzaayo awagambibwa okuba nti we baakolera omusango guno ne mu maka gaabwe ne tukolayo search. Ng'eno tufunyeeyo ebintu eby'enjawulo okuli obwambe n'ebintu ebirala ebisobola okutuyambako mu kunoonyereza. Nga bano tubaguddeko omusango gwa attempted robbery oba okugezaako okubba n'omusango ogwa personation oba okweyita kye batali nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kiza Martin yakusakidde ggulo eno ku Lwabukedde TV.